أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Abatulize abalungira abatulaba ku GTV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Soka n'okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuwadde ekyengira bulamu tuba nti no tukyasobola okuba nti tuwuliziganya gye muli nammwe okubanga mutulaba kyabbeeyi kubanga abantu Allah subhanahu wa ta'ala bangi bajjuludde mu wiiki eyiseewe. Twasembayo okubeera nti tuwuliziganya okutuuka olwaleero. Ab'ebitiibwa, abagagga, abanaku, abaava, abasajja n'abakyala, abakulu n'abaana abato bonna Allah subhanahu wa ta'ala abajjuludde. Nabwe kityo ffe abatakyali abalamu tusanye tumwebaze nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kusaasira n'emirembe bidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi waffe Muhammadi eyajja n'eddiini eno obusiraamu nga bashira wa nadhira, nga musanyusa ate nga mutiisa. Nze ababuuzaako si mulala nze Sheikh Hamza Murshid Buswulwa, President wa Kigoloba Matali Group Limited. Ate tuba tuyingiddewo n'ebirungi ebiri mu busiraamu. Tunnyonnyola ebintu bino twogere okutegeera n'okwagala eddiini yaffe busiraamu. Ensonga lwaki twabituuma ebirungi by'obusiraamu. Obusiraamu bulungi, bulimu ebirungi bingi nnyo bye tuteekeddwa okulaba, bye tuteekeddwa okuba nti nno tuyiga, tubitegeere, tubeere nga tubikolerako. Bwe tunaaba tubitegedde butegeezi ne tunabitegeera butegeezi kyokka, kijja kutwagaza, kijja kubeera nti nno twenyumiriza n'okukulaakulanya eddiini yaffe busiraamu. Abantu bangi tetwagala kuteeka ssente mu busiraamu. Puroguramu zino eza da'awa ogenda ozitunulira tezibeeramu ba sponsors n'ebintu ebirala. Lwaki? Lwakuba nti tetumanyi value eri mu ddiini yaffe busiraamu. So tunategeera ebirungi by'obusiraamu tujja kubeera nti nno eddiini yaffe tukiteekamu ssente nga tugiyirawo omubiri nga enjogera y'ensangi zino weeri. So tuba tuyingiddewo n'ebirungi by'obusiraamu. Ng'era twatandika ku kirungi ekyokubiri kye twagamba nti al islaamu amara bil ikhlas. Obusiraamu butukubiriza oba bwatulagira okubanga tutukuza emirimu gyaffe, bimaana okuba nti emirimu gyaffe gye tukola tugikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukulembeza mu buli nsonga yonna. Buli kintu kyonna ky'omanyi nti ibaada, nti ekitirimu empeera, w'okikola ogenda funa empeera, era w'okireka oba w'okikola ogenda funa empeera, era ne w'okireka ogenda funa empeera. Kikyeŋŋamba ate ne w'okireka ogenda funa empeera, bimaana nti n'oba nti nno obubbi, kangeze obubbi w'obukola ogenda funa empeera. Empeera eriwa? Empeera ya adhabu, ya bibonyoobonyo. Kati buli kintu kyonna kiriko empeera. So buli nsonga yonna eriko empeera mu busiraamu osaanye ogikolenga, ogikolera ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wekuba kukireka okireke lillahi azza wa jalla, ogambe nti Allah kino yakiŋŋaana, nga togambye sijja kukola kino kuba gundi andaba. Wabula ogambe sijja kikola kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakiŋŋaana. Era okikole ng'ogamba kino nkikola, sikikola lwakuba gundi andaba oba gundi tankole kino, wabula ng'okikola ng'ogamba nti kino Allah yayaŋŋamba nkikole, sijja kujeemera Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu bufunze yeyo ikhlas, okutukuza okukola emirimu nga tugikola ku lwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Teriyo mulimu gonna, buli mulimu gonna gw'oba okola gukole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero tugenda kutunuulira, tugenda tutandika athamaratul ikhlas, ay fadlul ikhlas, ebirungi ebiri mu kukola emirimu, ng'emirimu ogikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba ebibala ebiri mu kukola emirimu ng'ogikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Z'ensonga zetugenda okubeera nti tutunuulirako, tuziraba, tumanye nti mu busiraamu tewaliwo kyokola nga tofunamu
tyokole ekintu nga tugoviiramu awo tayo nedda. Mu buli musiraamu kyokola oyinako empeera, oyinako omuwendo gw'ogabana, obeera ne results z'ofuna ennungi. Nabwe kityo n'okukola emirimu ng'ogitukuza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'okukola emirimu nga ogikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, bino by'ofuna bye tugenda okubeera nti nno tukola ki? Tulaba. Ekisookera ddala ky'ogenda okufuna qubulul amal, Allah agenda kukkiriza emirimu gyo. Emirimu gyo gikkirizibwa. Ti emirimu gyonna buli w'ogukulembeza ng'ogukulembeza ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ogukoze ku lwa Allah, mwana wattu emirimu gyo Allah agikkiriza. Ate ng'era kye tukolerera, teriyo muntu akola mulimu kasita okulembeza buli olaba n'agikoze ku lw'abanda be, naye era amaliriza agamba senga Allah agukkiriza, naye ng'enniya yakulembeza ndala bamuwaane bamusuusuute n'ebirala, naye nakali ak'okukkiriza emirimu ewa Allah era kamubeeramu oluvannyuma. Nabwe kityo oyo yenna agikola ng'agitukuliza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akkiriza emirimu gye. Teriyo muntu kyasinga kwagala mpeera nnene ku mulimu ku yaumul qiyama nga Allah subhanahu wa ta'ala, kukiwa onotuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yakkiriza emirimu gye gye wakola kuno ku nsi. Mujjukire ebifo bisatu buli muntu ateeko bibeeramu, oyagala toyagala. Ekifo ekisooka ye dduniya, eno edduniya gye tuliko. Olwaleero buli omu mwali andaba era mpuliriza. Ekifo ekyokubiri barzakh, ng'omaze okufa mu ntaana nga tumaze okukuziika, oli ajja kugamba ate be bookya, newe baba bakokyesa, newe baba bakutaddewo ofiiridde mu nnyanja, newokuba nti no eyo obwo bwe bulamu obwokubiri, babuyita hayatul barzakhiya, obulamu bw'okubeera nti nno toli ku nsi ate toli ku yaumul qiyama. N'obulamu obulala ba'da al-ba'ath ay yaumul qiyama, ku yaumul qiyama yaumul akhir. Obulamu obulala bwe bulamu obw'olunaku lw'enkomerero nga tumaze okuzuukira okuva mu ntaana zaffe be baayokyanga ffenna okuviira ddala ku jjajja waffe Adamu, okuva ku taata waffe Adamu alayhi salatu wassalamu, kuba ye muntu eyasooka paka ku buli muntu eyasembayo nga Allah amaze otuzuukuza. So ebyo byonna ebifo bisatu, oyagala toyagala ogenda biwangaalako. Naye ekyennaku n'ekyeraliikiriza nti ekifo ekisooka ekya duniya, hayatu duniyawiya, ku bulamu buno obwensi, mwana wattu bwe bulamu obukololera bbanga liri eddala, ate nga bo obulamu ku nsi kuno tuwangaalako akaseera katini. Saate mu kabuli awo tugenda mmalawo akaseera kawanvu buli omu katamanyi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakabumalamu obwo obulamu emyaka 100 ate nga akyatwaza omubaka sallallahu alayhi wasallam. Gattako basahaba ba Abubakari ba Umaru bali mu myaka 100 bali mu ntaana bali mu kabuli. Kakati naawe ddayo ku kijja kyewammwe we muziika, mulimu be baziika simanya 1800, abalala bali mu 1920, 1930, 1930, ali mu myaka 10, ali mu myaka 8, ali awo wansi mu ttaka. Naawe wogenda okubeera nange ayogera nammwe olwaleero. So obulamu buno, omwaliro guno ogwesobola okuba tugumalako akaseera katini, ate kwe tuyina okukolera ebyo ebigenda otugasa oba ebigenda otubeesabeesa nabyo mu kabuli zaffe ne ku yaumul akhir. Nabwe kityo omuntu yenna anaasangibwa ng'akoze omulimu ku lwa Allah, omulimu ogwo Allah n'agukkiriza, Allahu akbar, ogenda beera nga weesiimye. Naye ekimu ku kikkirizisa emirimu ekyo ikhlas. Allah wawakkiriza wokola omulimu ng'ogukoze ku lwa Allah, Allah agenda kukkiriza omulimu gwo. Eswala gy'osadde, okusiiba kw'osiibye ng'osibye ku lwa Allah, saddaaka gy'osaddaase, buli nsonga yonna gy'okoze, da'wa ze tukola n'ovaayo okukola da'wa naye ng'ogikola ku lwa Allah, abantu bafunemu so si kuwaana na birala. Byonna ebyo n'oweewaayo abebeera ku kamera, abali ku GTV, abaana ababeera ku zi rediyo z'obusiraamu n'endala, nga muweereza ku lwa Allah, olituuka mu maaso ga Allah nga akkiriza omulimu, ogenda kubeera mu kwesiima kwereere. So omulimu ogwo ikhlas kya bbeeyi nnyo. Kyova olaba ne bannabbi abaatukulembera, Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne mutabani we Nabbi Ismaila alayhi salatu wassalam,
we bamala okuzimba Kaaba kye bakola basaba bagamba rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim nabo basaba Allah kukkiriza mulimu gwe bakoze ogw'okuzimba Kaaba naye nga Kaaba Allah ye yabaragidde bagizimbe naye bamaze ogizimba nti Allah ayinza obutagikkiriza kye bakola basaba Allah abeere nga akkiriza kyova olaba emirimu gyonna gye tukola swala tova mu swala tova mu ramadhani yo toze sooka osabe Allah agukkirize nti Allah waagukkiriza ogenda beera mu kwesiima okwannama ddala kitugambye qubulul amal ikhlas webeeramu onookulembeza okutukuza omulimu gwo ng'okoze ku lwa Allah kikumi ku kinnaakyo Allah agenda kukkiriza omulimu gwo agamba qala ibn al-qayyim al-jawzi atugamba nti fa inna allaha mazima Allah w'ekitiibwa jaala al-ikhlas yafuula okutukuza emirimu oba okukola emirimu ku lulwe walmutabaa n'okuba nti nno tugoberera emirimu egyo tugigoberera ng'olina wojja tomala gasaala bakubuuza owaayi zino essaawa 5 osaala swala nti nze wempuliddemu amaanyi n'ensaala olina okuba nga omanyi by'osaala ng'era olina wojja gamba anti kati nswala swalaatu duha nabi sallama ng'olina obujulizi bimaana mutaaba akitegeeza kugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam atugamba Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawzi agamba nti sababu liqubuli al-a'mal nti ezo zensonga ezikulembera Allah kwasinzirira okukkiriza emirimu gyaffe gye tukoze esookera ddala al-ikhlas kubeera nti nno tutukuza emirimu gyaffe n'atugamba nti fa idha faqad lam taqbal al-a'mal fa idhan ensonga ezebbiri we ziba teziriiwo nga ikhlas teriiwo n'omutabaa n'okugoberera omubaka sallama nga kibuzeemu faqad lam tuqbalu al-a'mal Allah takkiriza mirimu nabwe kityo kijja kubeera kyannaku nnyo otuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu nga teyakkiriza mirimu gye wakola so bannange tutereeze wetuna tubeere nga tukola emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala buli omu buli mulimu gwonna gw'okola omulungi gwonna gw'omanyi kulembezaamu Allah subhanahu wa ta'ala ebirala bijja oluvannyuma naye nga gwe nniyayo ekulembezaamu kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala n'atutegeeza mu suratul furqan aya ya 23 Allah atugamba nti wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura Allah akbar Allah atugambye nti wa qadimna ila ma amilu min amal ku yaumul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala wanaabage atubala emirimu gyaffe wanaaba nga tuyimiridde mu maaso ge kikyagenda okukola buli omu agenda muwa ekitabo kye embeera nnyingi nnyo ezigenda okubeera ku yaumul qiyama embeera nnyingi ezigenda okubeerawo ku lunaku olwo olwakazigizigi lunaku lwakazigizigi olwaleero batuzizza mu lockdown ebintu ebimu babigadde naye buli omu alaba ali mu kazigizigi buli omu tamanyi kiddako ekyo kino kituuza ku yaumul qiyama kino kituuza kye tulimu e Uganda kituuza ku yaumul qiyama ku yaumul qiyama embeera egenda kubeera ya bwerinde nnyo nga yakanaayo kyanyi ebitabo buli omu Allah agenda buli omu muwa ekitabo kye mulimu agenda ofuna ebitabo byawe bilyamin nga Allah watunnyonnyola mu mikono gyabwe egya ddyo abalala bagenda gifuna mu mikono gyabwe egya kkono abalala bagenda gifunira mu kifuba kyabwe nga giyita mu migongo bimaana kigenda beera lunaku lwakazigizigi olunaku buli omu lwagenda ofuna results ze lwagenda ofuna byebyo byonna bye yakolera ku lunaku mwaliro kuno okwensi emyaka 3 5 6 10 kye wamala kuno ku nsi ogenda byonna results zifuna ku lunaku olwo so terugenda lunaku kubeera lwangu ngera buli omu wamanyi ebaali babaddeko kusomera ebibuuzo lwebidda buli omu obeera omutima gubeera mweraliikirivu nayise saayise naye nga ebibuuzo gwe wabikola nabwe ekito ne ku yaumul qiyama bwe kiri ate ekya yaumul qiyama kyo kigenda kusukkawo so kati mu mbeera emu Allah atutegeeza nti waqadimna ila ma amiru abantu abo tugenda kukulembeza emirimu gyabwe tugibawe
Allah agenda kukukwasa emirimu gyo gye wakola kuno ku mwaliiro gw'ensi, agikuwe. Emirimu egyo nga mirungi, nga mulimu esswala ze wasaala, nga mulimu ezzaka ze watoola, saddaaka ze wawaayo. Allahu akbar. Swawumu ze wawaayo, buli kimu kye wakola nga kirungi. Allah kyatugamba nti waqadimna, tugenda kukulembeza emirimu gyabwe, mwegyo emirimu gye bakola tugibakwase bagibawe. Naye Allah wanaamalirizo gibawa agamba nti faja'alnahu haba'an manthura, agifuumuule mu bbanga nga onookwata enfuufu bwoti oba ebisusunku n'obigira byonna ne gino ebibeera nti n'enfuufu ebulira mu bbanga. Omwana Adamu agenda kulaajana, omwana Adamu agenda kukuba ebiranga yesansabage naye nga takyalina kyazza. Naye nga lwaki? Nti alabye emirimu esswala ze yasaala, alabye emirimu gye yakola nga gibadde gimuyisaawo kumutwala mu jjana, ng'era alimu abo kwega naye yeekakasizaako ejjana nti alhamdulillah ku zino esswala ze nnina na kino na kino, alhamdulillah ebyange ebiteredde. Naye Allah amale abeere nga abiwewa, abifuumuule mu bbanga, abeere nga atakyalaba ku mirimu egyo, oluvannyuma Allah amuyingize omuliro jahannamu. Naye nga lwaki? Ajja kulaajana, mu byanaalaajana agenda kubeera nti alaajana emirimu egyo Allah amugambe nakusasula, tokyalina kyomanja. Mwana Adamu agenda kukuba ebiwoobe agambe Allah kikyonkoze, ate emirimu ogisazizzaamu. Twala mwenna abaali basomyeko nga muddamu collections, mulimu abasomesa abalina embeera mu masomero ng'okukola marksheet, amala kukwata pepa n'azibaddiza bulungi nnyo nga yakoze marksheet ye naye tannassa ku ripooti. Naye laba wookola ennamba muba muddamu collection n'ogamba ate nze nga wagimpadde nga nfu yonna n'agisazaamu, abadde awonye omwenda n'akuzza mu mwenda. Tandika okwejjusa n'ogamba senga saamulaze eno nnamba, senga saamugambye nti nno bino wabimaakinze ticca wakoze ensobi. Kati omwana Adamu yembeera gyagenda okubeerako yaumul qiyama, ng'alaba emirimu gye swala zonna, okusiba kwe konna, emirimu emirungi gyonna Allah agifuumudde mu bbanga gigenze nga talina kyasigazzaawo. Ne Allah agenda mugamba nze nakusasula emirimu egyo gyonna wagikola, naye tewagikola ku lwange, nawekityo saagikkiriza. Allah si mulyazaamaanya eri baddu be, Allah si mulyazaamaanya eri bitonde bye, buli kitonde kyonna agenda kukisasula. Nabwekityo olw'okuba wasaala, olw'okuba wasaddaaka emizikiti wagizimba n'ebintu ebirala wayamba abanaku, mbadde nnina osooka okukulaga ku mpeerayo gye wakolerera ku nsi, oluvannyuma n'engisazaamu, oluvannyuma ngisazeemu, kubanga mba kuyingiza muliro direct nga tolabye ku bye wakola. Waaligambye nti wamenyekera bwereere, tewamunyekera bwereere, wabula empeerayo nze tolina gy'ommanja, buli kimu nakikuwa ku mwaliro gw'ensi. Wasaala imaamu bakuziika, abasiraamu bakuziika, abasiraamu bajja mu bungi ne bakuziika. Kyewakulembezanga okujja mu swala osaale nga tozze kusaala ku lwange Allah, wabula wajjanga okusaala baimaamu bakulabe nti tova mu muzikiti, babeere nga buli omu akutendereza nga woosaala. Empeera zo babyogera era bakuziika, tebakuziika nti banziika. Nawe otandike nti abawaayo ng'owaayo oyagala bakuwaane. Allah agambe wawaayo nnyo naye era bakuwaana. Mulimu abantu abawaayo nga womukubira akasimu ne womusaba mutwalo gwa ssente, n'omugamba hajjati oba haji oba muganda wange ninayo, oba olinayo omutwalo gunnyambise njaguku, n'omugamba nti nyambisaayo omutwalo gumu nga ajja kugamba sirina ssente, sirina ssente. Naye ng'aba yakakugamba nti talina ssente, n'alaba ku mawulire nga waliwo omuntu omunaku ali obubi n'ayita zi cameras, n'agamba ono muzimbidde ennyumba, n'akwata obukadde 5 n'abumuwa.
n'akwata obukwadde 10 abumuweera mu cameras, abumuwa ensi eraba, era ne bagamba gundi bambi nga ayamba. Gundi Katonda amusaasira ayamba nnyo, naye ng'enniya yo yali yakubeera nti nno okola ki? Abantu bakulaba, abantu bakukwogerako, bakusitula amadaala ng'era bakuwaananga w'oyambe nnyo. Allah akugamba empeera yo saagikuwa abantu tebakuwaananga nti owaayo nnyo. Nawe weeweeko obujulizi nti mu butuufu ddala empeera yange wagimpa. Abagenda mu hijja, baganda baffe abagenda mu hijja, oli aba ne ssente naye olw'okuba tava mu kkanzu na nkoofiira ate nga si seeka, ne batandika ne bamugazaako erinnya lya haaji. Tandika omuyita haaji mwaka gumu 2 n'ewaka n'abaana ne batandika omuyita haaji. Agenda okuwulira nga mu butuufu erinnya lya haaji alyagadde era limusaanira ddala, naye nga tagendanga Makka. Nagaka ngende e Makka eno mbere nga nzijuza erinnya lyange lino. Allah abo bayitirivu. N'agenda e Makka ng'anonyeeyo kintu eki tayito ya haaji, era n'avaayo shukuru n'agikola nga nnene, n'ayita abantu bonna n'agamba mubadde mumpita ebbanga lyonna nga mumpita haaji naye nga sigendanga Makka, naye kati olwaleero nze alhaaji kuba nva ku Kaaba, emikolo ngimaze. Naye nga tagikoze ku lwa Allah nti ajjuzza mpagi ya 5, wabula agenze e Makka, agenze okukola hijja, bamuyite haaji omujjuvu, bamuyite haaji owannamaddala. Era wamala ofunayo tayito, embeera nayaddayo mu mbeera ze. Haaji yabba ebyapa by'abantu, haaji haaji haaji, ekyalo kitandika kaaba haaji. So nga yakoze hijja eyo nga teyagikoze ku lwa Allah. Era omuntu akola emulimu ogwo nga tagukoze ku lwa Allah omulabira ku mbeera nnyingi. Twasasula obukadde 218 25 n'agenda e Makka naye nga tatudde wansi na kusoma byagenda kukola ku hijja. N'avaayo n'ekigambo labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak, nga tasobola kukyogera naye nga gamba nabadde Makka era emikolo nagimaze. Nobuuza kati ekyo ekigambo we kikulemedde okwogera ate ebirala ebisinga ku ebyo, kuba kino musobola n'okireeta mu lwatu naye ate ebirala byo wabikoze otya? Ekikulu nze hijja nagimaze era kati nze haaji. So Allah agenda kukwata emirimu gyabo bonna bajana abatakkiriza ku yaumul qiyama, agikuwe ogirabeko n'amaaso go, amale gyonna agiwewe, gibeere ng'enfuufu weebeera mu bbanga, bifuumuuke emirimu gyo hijja swala kimu beere nga kifuumuuka. Kikyenjagaddemu nti we tunaakola emirimu ku lwa Allah, Allah ajja kukkiriza emirimu gyaffe. So tutereeze enniya zaffe, tubeere ng'emirimu gyonna gye tukola tugikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obudde bwe tuyokya nga tukola emirimu egyo buba buwanvu. Obudde bwe tumala tukola emirimu egyo, n'emirimu egimu tegikoleka, n'egimu tuteekamu ssente, ne weefiiriza ssente naye ng'oyagala bakuwaane buwaanyi, ne weefiiriza ssente naye ng'oyagala bakuyite haaji. Bannange kikyamu. Tusiimibwe tukole nga tukula ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala asobole okukkiriza emirimu gyaffe. Suratul Furqan aya ya 23. Qala, era Allah natugamba nti ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Suratul Furqan aya ya 24. Ashabul janna, Allah baana abakkiriza emirimu gyabwe agenda bayingiza ejjana, naye buno bwe bulamu bwe bagenda okubeeramu. Agamba ashabul janna, bannannyini jjana abagenda ogiyingira nga Allah amaze okukkiriza emirimu gyabwe. Yawma idhin, ku lunaku olwo, khairun mustaqarra wa ahsanu maqira, bagenda kubeera mu ssanyu epitirivu ne mu bulamu obutebenkevu obukyasingawo era bulamu bulungi okuzaama. Bebo Allah bagenda okubanga akkiriza emirimu gyabwe. So ffenna bwe bulamu bwe twagala, bwe tuba nti kuno ku nsi twagala obulamu obulungi, nabwe kityo
huwa awla fi yawm al-akhir nabwe kito ate kisingawo ku yawmul qiyama ate tubwetaaga nnyo obulamu obulungi ku yawmul qiyama tubwetaaga nnyo obulamu obulungi ku yawmul qiyama kubanga lunaku luzibu nnyo naye watya Allah wanaasazaamu emirimu gyo olw'okuba tewagikola ku lulwe. Basiraamu bakubiriza nga seereseeyo okukola emirimu nga tugikola ku lwa Allah. Bwe tunaagikola ku lwa Allah, Allah n'agikkiriza, tugenda kubeera mu bulamu obulungi, tugenda kubeera mu mbeera ekyasinza okubeera ennungi ey'ettendera ey'obuvunaanyizibwa. So tunaagaana kuno ku nsi bajja twagala, bajja kuwaana era bajja kwogerako bye bakwogerako, naye abaana Adamu bazibu. Leero akuwaana ate enkya n'akuvuma. Kitegeeza leero oba waakuwaayo oba toliwo n'akwogerera birala, naye mu maaso ga Allah ate Allah waakusiima n'akkiriza emirimu egyo. Mwana wattu n'abantu era bakusiima era bakwagala lwa mpaka kuba baba ku kiragiro kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri, omuntu gy'afuna ky'ofuna ng'okoze emirimu ku lwa Allah, tama'anina alqalb, omutima gwo gutebenkera. Omuntu yenna singa akola omulimu ogwo ng'akoze ku lwa Allah, Allah amutebenkeza omutima gwe ne gubeera nga gutebenkedde bulungi. Watazikiyatu nufus, si kyekyokka era n'atubeera nti n'atukula n'omutima gwe ne gutukula bulungi. Kikyentegeeza senga omuntu akola omulimu gwonna ng'akoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amuwa tamanina alqalb, Allah amuwa omutima gwe ne gubeera nti nno mutebenkevu, omwoyo gwe mutebenkevu bulungi. Watazikiyatu nufus, era ne gutukula n'okutukula n'abeera nti nno mutukuvu. Ku lw'ensonga ti abantu betukolera emirimu wonookola abantu bakwagale. Senga okulembeza okwagala kw'abantu, abantu tebagenda kukwagala. Abantu tetusobola kukusiima era tetujja kukwagala. Then oba okoledde abantu 100 oyinza ofunamu omuntu omu oba babiri be baba bakusiima, naye ng'ekinaana 98 oba 9 nga kyonna kikwogererako mafuukuule. Abantu abayamba abantu enkya n'eggulo, abantu abo senga mubayamba nga mubayambye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga gwe mukulembeza, Allah abawe omutima gwammwe ne gubeera nga gutebenkera. Njaleeta ekyo kyakulabirako. Ogera n'ojja omuntu mu kyalo oba muganda wo n'ajja n'agamba baaba kambeereko ko wano, naye nga waagamba okubeera naawe okyapangisa oli mukazigo, naye n'ogamba ate omwana wa taata nnaamugoberawa, omwana wa mwannyinaze nnaamugoberawa, ye mukwano gwange ono gundi mugoberewa, jja tubeere wano otandikire wano. Omuntu oyo n'ajja ng'asula mu nnyumba yo gy'osasula. Si kyekyokka n'engoye ne mutandika no sharing engoye nga zazze nazo olw'okuba embeera ebadde mbi nga mu butuufu tezisaana, n'omugamba twambale zino engoye kasita ffenna twambalire wamu kasita tuli mu sayizi y'emu. Si kyekyokka ne mushayalinga n'obuliri, oba si kyekyo n'ojja omufaliso ku buliri bwe gy'osulako ebiri n'omuwa yeebakeko mu ddiiro oba yeebakeko awo wansi. N'emmere n'obanga ogula emmere nga teweesiseemu kwega ne mutambula nayo, otambula nayo omwaka, myaka 2, 3, 4, 5 oba myezi, paka waggamba nti bisimillah nafunye embeera egenda etereera nange napangisizza, n'omusiibula bulungi. Omuntu oyo oba omukoledde ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okikoze ku lwa Allah, mwana wattu waagenda n'atadda tolina kyogenda kusala, ogenda tutukula omutima era ogenda beera musanyufu. Ate abantu ab'ekika bwe kityo Allah atera okubaggulirawo, n'omusanga ng'obadde naye mu nnyumba, obadde naye owangadde naye emyezi 6, emyaka 2 mu muzigo gwo, ennaankulabye woosula mu muzigo gwo, ennansana woopangisa, Allah n'amuggulirawo n'akusooka okugula epoloti, n'akusooka okuzimba. Si kyekyokka ne yeevuga nga gw'okyali mu muzigo ng'akunyumyako eyo. Kale nze oyo gundi yansobera, beebo betuyamba abo
byenjogerako. Gundi yansobera nasulanga uwe wenavanga netandika okupanga kati alhamdulillah nazimba amaka egindi naye era ye we namusanga era akyaliwo mukazi gaako. Natandika kwogerako bikyamu, natandika tayagala kukola. Nze nange olaba nange namulekangamu mu nnyumba nga nze mpatikana naye nga alimba ngakwogerako bikyamu. Biri nti anayambalanga engoye z'ebyo tabyogera. Omusajja oyo nasulanga ku buliri naye tabyogera wabula ayogera bikyamu bye wamukola. Kakati amawulire we gakutuukako, amawulire ago nega gundi nno byakwogerera nga si birungi, oba wakikola ku lwa Allah ng'omutima gwo guba mutebenke ogamba alhamdulillah. Waba byasazeewo okunsasula yamanyi naye nze simulinaako buzibu. Kwegwe omutima gwo mutukuvu wali toyagala mpeera kuva gyali, gwe wamuyamba lillah, wamusembeza ku lwa Allah, wamulabirira ku lwa Allah, gosaba busabi ayi Allah akkiriza alhamdulillah kasita yatereera. Naye oba wakulembeza kusuubirayo mpeera yanjawulo okuva gyali naawe otandika. Oyo nno gwolaba yayambalanga mpale zange naye kati amumanyiira yalira tayira kubanga wali osuubira mpeera ndala kuva gyali ate gyatakusasudde. Ogenda kuzimba omutima ne boolinawo akaseera ako abatali baana bo ogenda tutandika obbamalako emirembe, otandika okubavuma bangi. Babavuma yeggweyo yemu abalinnyamba nga ne bennasooka okuyamba nabo tebanzijukira. Bagundi ali eri antambulirako agenda nsaasanya mu bantu, agenda njogerera kino na kino na kiri naye nga yavanga wano yabeeranga wano biki gwa nanzijukira. N'otandika okubonyaabonya omwana atalina musango, n'otandika okumulangira maama we yafa, n'otandika okumulangira kitaawe yafa, n'otandika okumulangira emmere gy'alya, n'otandika okumulangira buli kimu n'ettoyi n'ogimulangira ajjuza nga wakujjuliza ttoyi. Lwaki? Kubanga bali be wakulembeza okukolera, we wakulembeza okuyamba tewabikola ku lwa Allah mwana wattu, wabula wabikola bakusiime, ate bo tebakusiimye. Naye yabikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala asigala asembeza wano agamba oyo mumuleke oyo ye bw'ati alhamdulillah. Waba byayogera yamanyi, nze simanyi byayogerako, ng'otandika kulongoosa eri bano kubanga g'okikola ku lwa Allah toyagala mpeera kuva gye bali, toyagala mpeera kuva gye bakola ki gye bali. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala nti omuntu yenna akola omulimu ng'akola ku lwa Allah, Allah amutebenkeza omutima. Tolabanga challenge bino bye tutambulira mu kulamu bw'ensi, omuntu gwe wasembeza oba omuntu gwe wakula naye nga mubeera ku buliri bumu, ng'olwaleero ye mugagga, ng'olwaleero ye alina ssente naye nga gweokyali mwavu, okyali mu muzigo, nga azimbye ennyumba z'abapangisa era agamba gundi alina ennyumba egindi alina naye nga tasobola nagamba nti Murshid yambeererawo, kale nga sisobola mugulira poloti naye kajje muweeko zino ruumu 2 wabeera awo n'obupangisa atandikire wano, nga takisobodde kijjukira ekyo kiruma. Naye oba wakikola ku lwa Allah okumuyamba ate tekikuluma ekyo, Allah akikugjamu n'ogamba alhamdulillah ali bulungi. So tamaanina alqalb, omutima gwo gutebenkera era ne guba mutukuvu. Kyova olaba nti lwaki tugamba nti watazikiyatu nufuusu, n'omutima gwo ne gutukula, ti abantu bangi awo we batandikira okuva ne bagenda mu shiriki. Agamba oyo alayika ye yatwala emikisa gyange, ne batandika okweroga, ne batandika okweraguza, kubanga emitima Allah batagutukuza n'omulimu teyagukola ku lulwe. Oyo gwe nabeera ono omwana akulidde wanansinga atya ssente, n'otandika okubeera nti nno omusindikira ebyokoola n'ebintu ebirala, kubanga emirimu tewagikola ku lwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo
tutereze emirimu gyaffe, tutereze enniya zaffe, tukole emirimu nga tugikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tutegeeza ku nsonga eyo n'atugamba nti wa qalilu min ibadiya shakur, wa qalilu mazima batono, mazima batini min ibadiya shakur, batini nnyo mu baddu bange abeebaza, batono nnyo mu baddu ba Allah abeebaza, abagamba nti gundi weebale Allah yayisiza mugwe nembeerako kino nentuuka wano wendi, abo batono mu baddu ba Allah batini. Olaba omuntu tasobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ate yeebaze gwe. Allah atulabirira n'atuwa ekyokulya ekyokunywa ne tubeera balamu n'ebintu ebirala byonna Allah byatulabirira. Olwaleero bagamba abalwadde ba covid Allah gwageseza ne covid ne babeera ku kitanda bakubuulira sente ze basaasaanya mu ddwaliro okukussa obussa, oxygen sente ze bamugula mu malwaliro. Allahu akbar. Naye Allah atuwa wa bwereere, osabussa mwaka ne guggwako myaka 2-3 naye omuntu n'amalako omwaka n'atagamba nagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ai Allah nkwebaza ku lw'ekyengera ky'obulamu. Ebiyungo byaffe bino amaaso Allah yagateekamu kemika ezigatambuza bwereere, amalusu gano. Allahu akbar. Waliwo abaddu Allah gwagesezezza ng'obulwadde ye talina maziga, gatalina maziga, nagamba buli amaziga ago okufuna okuddamu okuba n'amaziga nasasula obukadde bw'ensimbi 10 nfuna amaziga. Amalusu gaali gaweddemu nge nasasula sente bwezi, n'owulira sente ze basasula. Nabadde ne mukwano gwaye nga tunyumyamu, nangamba we namanyira value y'omuntu, omwana yali wa myezi 3, omwezi gumu 2-3 naye nga ayina problem ku mutima, nga banoonya obukadde 200 bagende bamulongoosa. Emyezi 3 omwana ayina emyezi gumu 2-3 alwadde omutima. Gw'olina emyaka gy'olina ndaba ku TV ebiyungo byo byonna biramu, birungi biramu, naye nga teweebazangako ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyatugambye wa qalilu min ibadiya shakur, batono nnyo mu baddu bange abeebaza. Nabwekityo n'omutonzi atuwa ebyo byonna byonna bwe tuba tesobola mwebaza, wabula buli kaseera tutoma butomi, tubiri batomi. Innal insana li rabbihi laqanud, mazima omwana Adamu eri mukama we Allah mutomi, tutoma butomi buli kaseera. Kati nze sirina sente, kati nze ntambuza bigere, kale senga nkola kino, senga bye tubeeramu. Naye otunuuliddeko ku ebyo Allah ye byakkoledde n'obimwebaza. Sooka weebaza ekyo ky'olina, then omusabe ekirala kye weetaaga. So Allah waba akonyeemu stamp bw'atyo n'atutegeeza mu mbeera eyo ti batono mu baddu be abeebaza. Suratu Saba'i aya ya 13 kitegeeza naawe omwana Adamu ampuliriza era ndaba ku TV yo, muba okoledde ebirungi, muba okutte mu mikono, weba oyambye abantu 10 kitwale nti ku 10 ogenda kufunako omwe akujjukira akuyamba, oluusi ne ku 10 obutafunirako ddala. Ne ku 10 muba oyambye, mu baana b'oweeredde, mu bantu b'owakasembeza b'ofunidde emirimu, biki byonna, okwata kaliculeeto oba okwata ekkalaamu n'otandika obbawandiika ojjuza black book, naye nga mubaali bakujjukidde, mubaali bakuzzeeko. Newe bagamba bugambi nti munaayi gwe wanjigiriza ekibuga weebale, ng'oyinza okuba towezaako 5 oba 10. Katolaba nti ogenda mmenyekera bwereere, kuno ku nsi omenyekedde bwereere. Kuno ku nsi omenyekedde bwereere, kubanga bewayamba bewakolera ebirungi tebakukoze eki, tebakujjukidde. Ate ne mu maaso ga Allah obeere mu khasaara, obeere mu kufaafaaganirwa. Naye tereeza omutima gwo, beera ng'okola ku lwa Allah. Wonookola ku lwa Allah ogenda kubanga ebyo byonna tobifuna. Kuno ku nsi wootaakungule, we bataakujjukire kuno ku nsi, Allah ajja kukutereeza, omutima gwo gube mutukuvu, Allah akuwa empeera yo nga nnene, kuba emirimu egyo oba ogikoze ku lulwe Allahu subhanahu wa ta'ala.
So ensonga eyokusatu omuntu gyafuna ng'akoze emirimu ku lwa Allah, ma'iyatullah, Allah abeera naawe mu bbanga lyonna, Allah akukuuma ebbanga lyonna. Kasita okola emirimu ng'ogikoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abeera naawe oba mu bukuumi bwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takuvaamu ng'okoze emirimu ku lulwe ng'ogamba nze nkola ku lwa Allah, Allah takuvaamu, atambula naawe ebbanga lyonna, obeera naye ma'iyatullah. Atugamba Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina qalu, mazima abo bonna bonna bagamba nti rabbuna Allah thumma istaqamu, rabbuna Allah, nti omulezi waffe ye Allah. Abo bonna bonna agamba nti omulezi waffe ye Allah, thumma istaqamu, oluvannyuma ne batereera. Thumma istaqamu, oluvannyuma ne batebenkera ne babeera nga bakola emirimu ku lulwe, istiqaman, nga batereevu ku layini, nga tegiriimu emirimu gye bakola, tegiriimu riya, tegiriimu kweraga, tegiriimu kusiwira mpeera walala, wabula nga bagikola ikhlasa lillah, nga bagikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atugamba nti thumma istaqamu, ne batereera mu mirimo gyabwe. Agamba fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, fala khawfu alayhim, tebaba nakutya mu bo. Toba nakutya ng'okola mirimu ku lwa Allah nobeera nti weeraliikirira, n'okola emirimu ku lwa Allah ne weeraliikirira engeri gy'onooyita mu lockdown, ng'emirimu gy'okola ogikola ku lwa Allah, osala ku lwa Allah. Okwo okutya tebaba nakutya wadde bagenze mu lockdown, tebaba bakutya mu mbeera yonna. Wala hum yahzanun, ate era ne mu maaso ge Allah tebagenda kubeera nti nno beeraliikirira, tebagenda kubanga beeraliikirivu, kubanga emirimu bagikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basuubira okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala abakuuma, era agenda kubeera nabo mu mbeera yonna ennungi n'embi, Allah abeera nabo, Allah subhanahu wa ta'ala. So abantu bangi abanyumyako ne mubaseeka abakulu abo abatukulembera mu da'wa, abali myaka 7, 8, 5, oba owulira nga da'wa eganye, ng'owulira weeseemu n'otuula naye n'onyumyako naye n'atandika okukunyumiza ne byatuuseeko olw'okukola emirimu ku lwa Allah, olw'okukola da'wa ku lwa Allah, naawe n'onywera. Naganze bino nawe nali sibisuubira, ninalabira awo nga Allah akoze bwati ne bwati. Abalala batambula nga bagenza okukola da'wa, ng'ayina zimutwala, nga sente ezimuzza zisuubira eri gy'agenza okulaba, bagenda omuwa ezimukomyawo e Kampala. Mwana wattu agenda otuuka eri ng'ate embeera bali gye balimu beetaaga kubawa. Gamba bano tebasobola kwegamba nkomerawo emitwalo 2, naye bagenza okwesolooza mu bafunye 15,000. Ogenda tambula otya? Naye oba wagenze kukola da'wa ku lwa Allah, Allah akuteerawo obufulumiro. waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Oyena yenna atya Allah yaj'al lahu makhraj, Allah amteerawo obufulumiro, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ate n'amugabirira mu mbeera naye gy'atasuubira. Naye oba okyemagaza otuuse ku kkubo oyina 15,000, oluusi ozibalekedde ng'emmotoka ekupaakingako, seeka ovaawa nti nva gindi eno, odda wanzira Kampala, ova mu da'wa, tuula tugende. Obadde olinda takisi nti ye ashe tutule wano tugende nange gyenzira, n'akuvuga paka ku mulyango gwo, oba n'akuvuga paka wooviiramu, n'amala n'akwata n'emitwalo oluusi 5, oluusi 10, n'agikuwa. Gamba assalamu alaikum sheikh, tubadde tuludde okulabaganako. Allah akukuuma. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam we yasenguka okugenda ng'ava e Makka okugenda e Madiina, batuuka nga abalabe bamugoma ne bakuwa mu mpuku, ne beekweka mu mpuku. Allah amangu ago ma'iyatullah, Allah n'aleeta nabbubi n'ezimba, Allah n'aleeta enjibwa n'ebiikawo n'enabbubi n'azimbawo mu ddakiika ezo. Naye Abubakari atugamba, Abubakari anyumyanyu nti baali mu kinnya kye baalimu ng'ebigere by'abasajja babiraba bwe batagamba sawa yonna batulaba, nga just balina kutunulako obutunuzi bwe bati wansi babalabe,
ne batuukaawo ne bigere tebya ne batuuka ne baddayo. Yoyo Allah obeera mu bukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Singa okola emirimu ddala ng'ogikola ku lulwe Allah subhanahu wa ta'ala, toba nakweraliikirira, toba nakutya konna ogamba kino nkikola ku lillah Allah, kubanga obukuumi bwonna obusembayo era obutandikibwako bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaba kukuume n'emmundu naye nga obwa Allah tebuliiko, era bajja kukutuukako, era bajja kukuba amasasi, era bajja kukutta, era bajja kukola buli kimu. Kobeere n'emmotoka nga y'amaanyi ng'obukuumi bwa Allah tobulina, ojja kugwera ku akisidi. Naye atalina bukuumi bwa Allah, aliko obukuumi bwa Allah, olaga wagundi ayo nno waatabuse, waliwo akunoonya naye tetumutegeera waali yeteguddemu. Obwo bwe bukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. So mwenna abandaba era abampuliriza, tukole emirimu nga tugikolera ku lwa Allah. Tunagikola ku lwa Allah, Allah agenda tugenda beera ne ma'iyatullah n'obukuumi bwe. Allah agenda kubeera naffe mu buli mbeera yonna. Allah ategeeza ku abo abantu bwe batyo, ulaika ashabul janna, abo nno be bagenda okubeera mu nnyumba ey'ejjana ey'emirembe. Ffenna gye tukolerera teriyo muntu asaala okujjako ng'asaala Allah amuwe ejjana. Teriyo muntu asiiba ng'asiiba okujjako Allah ayagala jjana ya Allah. Khalidina fiha, nga ennyumba eyo bagenda gibeeramu bugenderevu na bugenderevu, mirembe na mirembe. Jazaan bima kanu ya'malun, nga yempeera Allah gyagenda okubawa ku ebyo ku bye bazze bakola kuno ku mwaliiro gw'ensi. So empeera yo yonna gy'okola kuno ku nsi, emirimu gyonna gy'okola kuno ku mwaliiro gw'ensi ya jamaatul khairi, manya nti empeera ennene Allah yagirina. Onookulembeza okukola emirimu ng'ogikola ku lwa Allah. Ikhlas, tuli ku thamaratul ikhlas, ebibala ebiri kukola emirimu ng'ogikola ku lwa Allah. Allah ogenda kuba mu bukuumi bwe Allah subhanahu wa ta'ala. Teriiwo kintu kyonna, teriiwo kabi konna kagenda kukutuukako. Weerabidde ba ashabul kahfi, Allah obeerabidde yaate abo bali ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, kabaka be yali agobaganya ne bagenda ne bagwa ne beekweka mu mpuku gye beekwekamu. Allah nassaawo eki, Allah nassaawo ejjiji. Allah amala okuteekawo ejjiji, aggalawo oluggi we baayingira, nassaawo oguyinja nga gunene. Oguyinja ogwo nga teri yasobola gutambala. Jjukira bali munda tebasobola gusindika kuvaawo. Ate nga n'abali eri wabweru tebasobola kumanya nti omwo munda mulimu abayingiddemu tubataasi. Naye ki kye baakola? Baali abavubuka basatu, bagamba buli muntu yenna, omu n'aleeta ekirowoozo n'agamba kati wano tusiraanye, Allah asobola okutujja wano ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yekka yasobola okutuwonya embeera eno gye tulimu, naye agenda gituwonya atya? Buli omu ayogereyo omulimu gwe yali akoze, omulimu ogwo nga agukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Buli omu ayogereyo omulimu gwe yali akoze, naye ng'omulimu ogwo agukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusobole okuva mu mpuku eno olwaleero gye tulimu, tuwona akabega kano ke tulimu. Olwaleero embeera gye tulimu, amasomero gaggaddwa, emikolo giggaddwa, mulimu abantu nga zo ze bizinensi zaabwe ze babadde bakola. Olwaleero beebuuza tugenda yimirirawo tutya mu lockdown nnaku 42 nga tokola, naye ate oyina okulya, naye ate oyina okunywa, oluusi oyina n'obwetaavu obulala obujja, oyina olabirira famire n'ebirala. Wadde spending emitwalo 2 buli lunaku oba mutwalo buli lunaku, kazibe 15,000. Ate olwaleero olina beera wakati olina gy'ogenda zijja, kikye weetaaga. Oba olinayo omulimu omulungi gwe wali okoze ku lwa Allah, gumugambe Allah ajja kukuteerawo embeera oyite mu nnaku 42 zino nga tolina bukalubo bwonna.
ng'abavubuka bano bwe batutegeeza bagamba nti ayinayo buli omu ayogera omulimu gwe yali akoze naye ng'agukola ku lwa Allahu subhanahu wa ta'ala si ku bantu kumulaba ng'ogukola ku lwa Allah buli omu n'ayogera omulimu buli omu kye yayogeranga Allah n'aseeseetula ejjinja abaali mu guzikiza ne batandika okufuna katangaala n'ababiri ne bagamba kikola n'omulala n'ayogera omulimu gwe yakola era ejjinja ne lyeseetula naye ng'era tebasobola kuyitawo n'omulala n'ayogera omulimu gwe yayogera ejjinja Allah n'alibajjirawo nabeera nga bafuluma. So g'oyinayo gwandaba omulimu gwonna gwe wali okoze nga ogukola ku lwa Allah n'ogamba nange guno we ngutegeeza Allah anzigirawo ekizibu kye mba nnina nange guno we ngukola ku lwa Allah asobola okunzigiramu embeera eno neefuuka naye tukola emirimu nga twagala bantu kutulaba twagala bantu kutuwaana so nga tebalina mpeera kye basobola tusasula kuno ku nsi n'abamu batusasulamu bubi obwenkaniddaawo. So tubeere nga tukola emirimu ku lwa Allah. Tunakola emirimu ku lwa Allah, Allah agenda kubeera nti nno atukuuma. Allah tugenda beera mu bukuumi bwe ebbanga lyonna ate ne ku yawmul qiyama agenda tusasula empeera ennungi nga wahuwa aljanna nga nayo yejjana ya Allahu subhanahu wa ta'ala. N'ensonga endala eyokuna ndooza titugenda okukomekereza nayo annajatu minan nar. Omuntu yenna anaakola emirimu ku lwa Allah kuno ku nsi Allah agenda kuwonya omuliro jahannam. Allahu akbar, Allahu akbar. Bannanga omuliro gwa Allah tetugusobola, twerimba naye omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala tetugusobola. Nabwe kityo oyo yenna akola emirimu ku lwa Allah ogenda kuba owonya omuliro gwe, ogenda kuba owonya ennyumba ey'ebibonerezo jahannam. Omuliro jahannam mulimu ebibonerezo bingi. Otuba tesobola guno gwa ku nsi nga tosobola kukwata kulyanda bwe riti, naye ate omuliro gwa jahannam ogwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo oyo yenna kyogenda ofuna gwakoze emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ogenda kubeeramu abo abanaawona omuliro jahannam. Obeerenga Allah tagukuyingiza, ate kitegeeza Allah wakuwonya omuliro jahannam. Ennyumba nabagamba ziri bbiri era nyongero kibategeeza, either jahannam muliro nyumba ya bibonerezo oba aljanna nyumba ya mirembe. Teriyo kubeera kabalaza, teriyo ya kusatu, aziri bbiri, muliro oba jana. So Allah wakuwonya omuliro jahannam gwe tusiiba tumusabe entakera Allahumma inna na'udhu bika min adhabi al-qabri wa min adhabi an-nar. Tubimusaba buli kanaku, tubimusaba buli swala mirundi 5 atuwonye ebibonerezo by'omu kaburi n'ebibonerezo by'omu muliro, kubanga tetubisobola, tuli banafu nnyo. Kati wanaaba abikuwonyeza oyo yenna ayagala obiwonya gwe n'okukola mirimu ku lulwe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kubanga akuwonya embeera eyo ey'akazigizigi ey'omuliro. Abantu bangi bagenda kulaajana mu muliro jahannam, abantu ba Allah bangi bagenda okuyingiza omuliro jahannam, naye gwe akoze emirimu ku lulwe gwe togenda kulaba ku muliro jahannam. Nga Umar radhiyallahu ta'ala anhu yatutegeeza mu hadithi eyo era gye twagisomako era twatandika nayo nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Eyo hadithi eri mutafakun alayhi nga tutegeeza nti innamal a'malu binniyati, mazima buli mulimu gonna gubeerawo na kumalirira, wa innama likulli mri'in ma nawa, era mazima buli muntu ajja kufuna ekyo kyaba amaliridde.
faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi oyena yenna asenguse kulwa Allah n'omubaka we fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi okusenguka kwe kuli eriyo Allah n'omubaka bimaana empeera ennene empeera yagenda gisanga yewa Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha nayo yenna yenna asenguse ku lwensi yusibuha agenda gifuna kitegeeza nawe akola emirimu gy'obusiraamu gyonna emirimu gyonna gyokola ng'onoonyamu yusibuha byansi kuno yusibuha ogenda bifuna abantu bajja kuwaana kituufu abantu bawaana abantu bajja kuwaana bajja kusitula bajja kuteeka waggulu nnyo yusibuha era bakuwaanire ddala kubanga kyokolerera kuno ku nsi aw imra'ata yankihuha nawe yasenkura omukyalo ojja muwasa naye alnabi sallallahu agamba fahijratuhu ila ma hajara ilaihi okusengukako kuli kwekyo kyoba osenguka bimaana enniya ye ey'okukola omulimu kwokoledde Allah kyakusasulamu wobanga ebintu byo bya ku nsi kuno Allah ajja bikusasulamu kuno ku nsi naye wanaabikusasulamu kuno ku nsi manya ku yaumul qiyama togenda kubaako nakyomubanja ate ng'olunaku lw'enkomerero luzibu nnyo si lwa ssente si lwaki wabula lwa mirimu gye tukola kuno wano olwaleero so yenna yenna anaalongosa emirimu gyo n'ogikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ogitukuza ogenda beera nti bino byofuna ekisooka kye tugambye Allah agenda kukkiriza emirimu gyo ekyokubiri omutima gwo gugenda beera omutebenkevu era gugenda kutukula toyina n'omugo ogenda kwetikka gundi oyo nakati alina emmotoka 3 naye nze yamulabirira tasobola nakumpaayo okungulirayo wadde ka boda nange nvuge kwako ebyo togenda kulumwa mutwe kubanga gwe tewamuyamba kubeera nti nno naye abaako kyakusasula gwe empeerayo ojagala wa Allah subhanahu wa ta'ala naye oyo yenna yenna asuubira ebyoku nsi okoyinza ofuna yakusasula kubeera waliyo bogamba nti egundi yajjukira ye najja n'akuzimbira apartment n'akyusa obulamu bwo naye be batini nga Allah watugambye wa qalilu min ibadi ya shakuru mu baddu bange batini nnyo abeebaza oyamba kitegeeza gwayagala bakuyambire kuno ku nsi yamba bangi yamba 100 omanye nti ojjafunamu 10 oba ojjafunamu 2 naye gwe atalina byansi bino yamba okusinzira ku busobozi bwo Allah atukuze omutima gwo n'omutima gwo gubeere mukakkamu obeere ng'omusisinkana nga oli musanyufu kyokusa tugambye nti ma'iyatullah Allah agenda kubeera beera mu bukuumi bwa Allah ebbanga lyonna ashabul kahfi tetubogeddeeko bananyini mpuku bantu bangi nnyo examples nyingi zembadde nsobola bagamba ku nsonga eyo naye kabeera kadde naye kyoba otegeera nti Allah ajja kubeera nti akukuuma ogenda beera naye kubanga emirimu gy'okola ogikola ku lulwe Allah subhanahu wa ta'ala n'ekisembayo annajatu minan naari Allah agenda kuwonya omuliro jahannam obeere nga toyingizibwa mu muliro jahannam so ezo ensonga ennya zetulabye olwaleero byebimu ku birungi bye tufuna nga tukoze emirimu ku lwa Allah next time insha Allah omulundi omulala tujja kwongerako ensonga endala insha Allah omuntu okole ng'omanyi kyofunamu kukola nga okola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala we tunaamanya nti nno ebyo wetufuna mu kukola nga tukola ku lwa Allah tujja kubeera nti nno tetusika mugwa n'abantu okunaabeera kusaddaaka ojja saddaaka kubanga omanyi kyokololera nabwe kityo munzikirize mbatumitumire ku mmwe mwenna ababadde ku programu y'olwaleero era abatufollowinga mwebale kwekkaanya bukedde mwebale kwekkaanya GTV mwebale kwekkaanya GTV ebbanga lyonna kubanga mwe mutufuula kye tuli tetusobola kujja tuzola nti nno temubeerayo kutulaba naffe amaanyi gatuggwamu naye bwe tubeera nti nno tumanyi nti nno mutulaba tubeera nti nno tukomawo wano ne tubasomesa ate nammwe ne mugamba ku balala ne beeyongera okubeera nga mukanya olutimbe luno gaggadde olwa GTV ababeera ku kamera tubeebazizza nnyo management yonna mwebale kubeera nti nno muweereza obusiraamu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim tub alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sigadde nze Sheikh Hamza Murshid Buswulwa, President wa Kigorora Matari Group Limited. Assalamu alaikum.